waffe Ssaabasumba Paul Semongerere, Cathedral Administrator Mayanja, munnaffe Father Chiri, n'abakabona bonna abatukulembedde mu kitambiro ky'emmisa kino nga tuli ku mukolo ogw'okutongoza obufumbo bwa munnaffe omukulu Robert Kyagulanyi, munnaffe Sentamu Nyanzi, Katikkiro yawummula Abataka Kasujja Muteesa Asira, abantu ba Katonda mwenna abali wano balamusizza nnyo. Nsanyuse nange okubeerako nammwe kawungeezi kano nga tusanyukirako munnaffe okutuuka okula lino mu bulamu bwe. Ssebo Ssaabasumba z'okusooka okuwulira erinnya Nyanzi naliwulira mu luyimba lwa mutowe, alina oluyimba lwe yayimba lwa Mr. Money, kati mu luyimba olwo ng'ayogera ku muntu azaaliddwa nga si mugagga nnyo naye ne yeekolera n'aba kati nti asobola okuzimba. So ku luyimba olwo yagamba nti olaba ne Nyanzi mu Central azimba kati awo nange bwe nava okutandika okulondoola n'okunoonyereza ani Nyanzi ono bwe boogerako, naye oluvannyuma twasinkana era ne juzi twali naye ku misinde gya Kabaka era n'atumira nnyo Ssaabasajja obubaka nabutuusa. Njagala Ssaabasumba okweyanza naawe okubeerawo omukolo guno n'okkiriza okugatta bannaffe bano. Kyongeddeko akazito ate ne kibongerako n'emikisa ewasabidde era nkakasa essaawa zo Katonda aziwulidde. Kulisa omukulu Nyanzi naye okutuuka ku kkula lino ery'obufumbo obutukuvu n'ofuna esaakalamentu erya matrimonial. Ekyo ndowooza kikulu nnyo Ssaabasumba, kubanga waliyo okubeera n'obufumbo obwakakubya eddirisa, waliyo okubeera obufumbo obukiyita mu luggya, naye obufumbo obutukuvu bujja n'emikisa gya Katonda. Era nkakasa guno gwe mukolo ogusinga mu mbaga, weewaawo waliyo reception naye ate guno mwe muva emikisa gya Katonda. Nange njagala okwegatta ku mutowo tusebe okwagaliza obufumbo obulungi, kwagaliza ezzadde eddene, Katonda abawe abaana ate nabo be mwayigiriza okutambulira mu kisinde kya Ekereziya n'obuwangwa bwaffe, mubayigirize ennono zaffe, ate nabo babeere bantu ab'ensa abajja okubaako ettofaali ebagatta ku nsi yaffe eno. Kkiriza obagaana famire ya Sentamu erina kyegasse, erina ettofaali lyegasse ku nsi yaffe eno. Mu baana mulimu bangi mikwano gyange, Edi yawe naye sinnakolabako ate ne mu famire ez'obuweereza, kubanga omwami gw'ofumbiddwa mwami muweereza, mwami muntu w'abantu, era naawe ogenda kubanga oli muweereza, kubanga omukyala bw'abanga takuwagidde bulungi tosobola kukola mirimu egyo bulungi ng'omuweereza ng'omuntu wa Katonda. Kale mu ngeri emu oba endala, ngeri gye mufuuse ekimu, naye ayingidde okuweereza mu ngeri emu oba endala, oba obuusabuusa oyinza okubuuza muto waffe Bbaale
naye kyayiseemu, naye nkakasa mukulu teyandiweereza bulungi singa teyalina muntu nga bbaala. Nandowooza watuuse ayinza okuwandiika ekitabo ku biki by'oyitamu ng'ofumbiddwa omwami ali mu buweereza. Nziramu okukulisa okutuuka ku kkula lino, ate ne nsuubira era nga nkakasa nti ngeri gy'ofunye obufumbo buno bujja kwongera amaanyi mu buweereza bwo n'emirimu gy'okola. Olina tulaba tuwulira kusoomoza kungi kw'oyitamu, tulabye ebirungi ebizibu by'oyiseemu n'obuwanguzi bw'otuuseeko. Kale tusaba tebyo byonna by'otuuseeko gubeeyo omusingi ate ogukuwa amaanyi okwongera okulwana n'okutuuka buwanguzi. Entegeka z'olina olw'obulungi bwa Uganda ne Buganda, tusaba Katonda azikuwa emikisa zituuke era oziremereko nnyo. Tukimanyi bulungi nti osobola okutuuka ku buwanguzi abatalina mugongo n'amazima, ababuzaabuza ebyafaayo by'ensi yaffe. Naye tukusabira Katonda akuwa enneema kuba nti abantu ba Katonda bonna baweereza bulungi mu bwesimbu, mu mazima, ate mutasosola mu ddiini oba mu buwangwa. Tukyalina omulimu ogw'okuzimba obumu mu bantu baffe, mu bavubuka, babe nga basobola okwogeza eddoboozi limu ery'omwanguka. Tulinamu essuubi tusemberera abavubuka bangi era bajja tukwasizaako omulimu ogwo. Tusaba Katonda ensi yaffe agiwe enneema ey'obumu, ey'okwagalana, ey'okusonyiwagana, tubeere ng'ate mwe tujja amaanyi ng'ensi agatutwala mu maaso. Tusaba Katonda ensi yaffe agiwe eddembe n'essanyu, naffe tubalirwe mu lulwo lw'ensi ezikulaakulanye. Eddiini etugamba nti naawe bw'osonyiwa ofuna emikisa gya Katonda. Kale nsaba Katonda ffenna atuwe obumu nga Buganda, ng'Abaganda, nga Africa, awo tujja okutuuka buwanguzi. Teri kijja tulema nga tuli wamu. Nziramu kweyanza okumutta omukolo ogulunanga okubeerawo olunaku lw'essanyu lw'ebiti mu bulamu bwange. Neneeyanza n'abantu bonna abazze kusanyukirako abagole baffe wano. Saba Katonda abakuume, Ssaabasajja awangaale.